kitale ky'omubaka waffe Hellen Nakimuli ow'ekalangala bizze bubi tuli mu kunyolwa era tunyolera wamu n'abantu baffe b'ekalangala kitalo nnyo ddala eky'omubaka waffe ow'ekalangala Hellen Nakimuli. Akatambi k'obubaka obubadde obujjudde ennaku n'ennyiike akalikodingiddwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Mansour Semanda oba muyite King Saha ke kamu ku butambi akasookedde ddala okubeera nga kabuna emikutu emigattabantu wabula nga kabadde kalaga okunyola okw'ekika ekya waggulu okw'okuba nga Honorable MP omukyala Hellen Nakimuli owakalangala abadde avudde mu bulamu bw'ensi eno. King Saha walikodingidde akatambi kano wabadde tewannabaawo bubaka bwonna bwakubika bubadde bwavudde mu kibiina wabula wayise eddakiika zibadde nnya zokka. Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu omukulembeze w'ekibiina ki The National Unity Platform Bobi Wine n'afulumya obubaka obubadde bujjudde obubadde obubaka obw'okubika n'okukakasanga omu ku bantu bakulembera mu kibiina ki The National Unity Platform ate era nga mukaddeke kamu omuntu ono mukulembeze ow'abantu ab'ekitundu ekyekalangala omukyala amanyiddwa nga Honorable Hellen Nakimuli era nga Bobi Wine mu bubaka bwawandiise agambye nti terrible shocking news. Honorable Hellen Nakimuli, woman MP, Kalangala district just passed on after an unsuccessful surgery. May God strengthen all of us in this very tough time. Obwai nagamba nti kyannaku nnyo nnyini ddala era amawulire ga ntiisa ekitenkanika oluvannyuma lw'okubeera nti Honorable Hellen Nakimuli omubaka omukyalo w'ekalangala district avudde mu bulamu bw'ensi eno wabula ekimujje mu bulamu obw'ensi eno okusinziira ku Bobi Wine omukyalo ono yabadde atwaliddwa okuba nga alongoosebwa wabula okulongoosa ne kutagenda nga bwe kwabadde kuteekeddwa. Okufa kw'omukyala MP Honorable Nakimuli ne gye buli eno kukyakuba bangi encukwe olw'ebifaananyi eby'enjawulo ebibazzaayo emabega ne beewuunya oba ddala omukyalo ono avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ekifaananyi ekyo ky'olaba kifaananyi kyamukubwa olunaku lwe baali basoma budget eya opposition oba gyoyinza okuyita alternative budget. Ate ekifaananyi ekyo ky'oli mu kulaba eddakiika eno bino bye bifaananyi ebyamukubiddwa ku lunaku lwe twabadde mu kuziika kw'omukyala Edith Mufumbiro mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro. Kati nkulaga how recent the pictures are n'engeri ate bannakibiina gye bali mu kukosebwa okw'ekika ekya waggulu parliament y'eggwanga saako n'eggwanga. David Lewis Rubongoya naye abadde takikkiriza wawandiikidde obubaka obubadde bunyolewa n'okulaga okufa kw'omukyala Hellen Nakimuli. Awandiise n'agamba our dear friend Honorable Nakimuli Hellen is no more. Passed on this afternoon at Alexandros Medical Center where she had gone for an operation that wasn't successful. Such a tragedy. David Lewis Rubongoya ngagamba nti mukwano gwaffe Honorable Nakimuli Hellen afiiridde ku ddwaliro lya Alexandros Medical Center gy'abadde agenza okubeera nga afuna obujjanjabi oba okubeera nga bamulongoosa wabula okulongoosa kwa MP ono ne kutagenda bulungi ng'enteekateeka bwe yabadde erina okuba ng'etambula. Mukama Ddunda Lugaba ye n'asalawo nga bw'atera okubeera nti asalawo mu nsalawo eyiye gy'otasobola kubanga owakanya. Amukaddeke kamu sipiika wa parliament y'eggwanga era ng'ono y'aba akulembera omukyalo ono mu parliament naye afulumiza obubaka ku lwa parliament y'eggwanga agambye nti honorable colleagues, it is with great sorrow that I announce the passing of our esteemed colleague, the woman member of parliament for Kalangala and shadow minister for information, Honorable Hellen Nakimuli. Words are insufficient to convey the shock we are experiencing at this moment, and we pray that the Lord Almighty sustains her family, her friends and all of us during this challenging time. Ngagamanti ba honorable members njagala okubategeeza n'ennaku ey'ekika ekya waggulu nti munna MP munnaffe omukyala owakalangala ate ng'ono ye minisita w'ensonga z'ebyamawulire
mu ministry eyo oba shadow cabinet omukyala Honorable Hellen Nakimuli avudde mulambo enseno. Honorable Anita Among n'agamba nti ebigambo byokka tebisobola kubanga bimanyisa okutya kwalimu essaawa zino okubeera nti afiiriddwako MP mune ate mwe batambuza emirimu mu parliament. N'agamba nti basaba Ddunda Katonda Namugereka asobola okubeera nga abagumya ate era mukaddeke kamu asobole n'okubeera nti agumya aba parliament. Mukaddeke kamu ndabyeko n'obubaka okuva eri ekibiina ki the National Unity Platform wamu nga ekibiina omukyalo ono mwabadde ava n'abawandiisi obubaka ne bagamba nti what a heavy blow. We are deeply devastated by the news of the death of the Kalangala District Woman MP, Honorable Hellen Nakimuli, who has passed on after an unsuccessful surgery. Our thoughts and prayers are with her family, friends and comrades. National Unity Platform ng'ekibiina nabo bataddeyo obubaka obw'okubeera nti banyolwa okubeera nga munnakibiina era ekibiina kino kyennyini omukyala Honorable Hellen Nakimuli avudde mulamu obw'ensi eno. Omukulu akulira oludda oluvuganya gavumenti Honorable Joel Ssenyonyi naye ataddeyo obubaka mu line efaananako bwetyo. Kasooka episawo obubaka bwa Dr. Shamim Nambasa agambye I'm in total disbelief right now. Honorable Nakimuli of Kalangala is dead. Rest with the angels. Dr. Shamim Nambasa agambye nti ne gye buli eno ye tasobola kubanga akikkiriza nti Honorable Nakimuli obulamu obw'ensi eno abwabulidde n'asaba Mukama omukyalo ono amuwumuze mirembe. Kati kansooke nkutwale katambi Honorable Byeyasembyeyo okulabika mu lujjudde yabadde namuŋŋoona ku church ya Orthodox we babadde bakuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi era nga bino bye bimu ku bigambo omukyalo ono Byeyasembyeyo okubeera nga ayogera. Kansooke nkuterekoko wano wakatambi kano. It is really ashamed. Eggwanga lyaffe tetulikkiriza kugenda ebyetusagala bigende. Nze ndi mwana wa muwala ate omuganda taata waffe yatukuza atugamba tutambulire mu kkubo eggolokofu, tutambulire mu mazima, twogerere amazima gatufuule ng'abeddembe. Ekituufu kiri nti eggwanga liriraga embeera mbi naye ffe natutudde tusirise. Ne bannaddiini abamu mutudde musirise amatima amwe naayogera banaku mmotoka bwenaayogera tebanywane. Kkiriza okole ekituufu ku lw'abantu empeerayo eri mu ggulu ow'ejjafulejjala. Empeera teri ku nsi, empeera eriwa Katonda. Mu Bayibuli omwo mulimu omukyala gwebayita Eseza. Eseza yali mukyala w'amaanyi. Kabaka n'amuwa obukulembeze, Katonda n'amuwa obukulembeze n'amugamba ogenda kufuuka ng'abakyala. Omuweereddwa omukisa okukulembera abantu. Naye bw'onaalabanga abantu balina ebizibu n'otabayambako kuva mu buzibu obwo, ngenda kutta famire, nzita buli kikwatako kyonna osangukewo. Banaye tetwagala kubeera ng'abantu abo batagenda kubangiriza. Tugenda kubanga abalisiza okuweereza abantu. Nammwe abakuliriza abana bano naddala mu abakyala ffe tuzaala, ffe tukuza, tulwane okulaba nga eggwanga lyaffe tulitebenkeza okuliza mu mukono ebituufu. Era tusaba Katonda Yesu Kristo nga bwe yazuukidde olunaku lw'eggulo, n'abalala bagamba yazuukira ku luli, azuukidde n'eggwanga eppya.
kitalo nnyo nnyini ddala. Leader of opposition Joel Ssenyonyi naye ataddeyo obubaka era still wakati ku nsonga y'okubeera nti Honorable Hellen Nakimuli avudde mu bulamu obw'ensi eno. Awandiise bw'ati agambye nti this morning at about 9 a.m. I spoke to Honorable Hellen Nakimuli, Kalangala woman MP, regarding a meeting of opposition MPs that we were planning for tomorrow, and she was coordinating it as Shadow Minister for Information. Oh my God. At the time, she was literally driving herself to hospital for a surgery which she indicated was not major. Unfortunately, she has not made it out of theater. She has died during the procedure. Kitalo nnyo ddala. Ulira ebigambo bya Honorable Joel Ssenyonyi. Agambye nti enkya y'olunaku olwaleero ku ssaawa nga 3 ez'okumakya yayogedde ne Honorable Hellen Nakimuli era nga babadde bateeseteese okubeera mu meeting olunaku olw'enkya olwa Monday ng'ennaku z'omwezi 2 April. Era nti Honorable Hellen Nakimuli ono yabadde ali ne mu kuteekateeka olukuŋŋaana luno nga Shadow Minister ow'ebya information oba ebyamawulire, nti ne we boogeredde abadde ali mu kwevuga ng'avuga mmotoka kugenda mu ddwaliro kumulongoosa. Wabula nti n'okulongoosa kwe babadde bagenda okubanga bakola ku Honorable kubadde kulongoosa kutonotono. She indicated was not major, nti sajjale gye babadde bagenda okubanga bamukolako tebadde sajjale zino z'ogamba nti y'amaanyi nnyo esobola okuteeka omuntu wansi. Honorable mu kugenda mu ddwaliro abadde asuubira nti n'olunaku olw'enkya meeting gye balina nga ba MP ba opposition ng'ennaku z'omwezi 2 April abadde wa kugibeeramu ng'era y'omu kubagikubiriza. Unfortunately, she has not made it out of theatre. She has died during the procedure. Ekyennaku ennyo nnyini ddala kyekyokubeera nti Honorable mu theatre gye yagenze ng'asuubira nti bintu bya kumujjanjabako just kumulongoosaako kamangu mangu. Obulamu tebusimattuse. It is very sad that Kalangala woman MP Hellen Nakimuli has breathed her last. The National Unity Platform has confirmed. His Excellency Bobi Wine, NUP President, has also confirmed. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda agulamuze ekisa. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sebbi Omusunsuzi
lyerinnya eryange. Erinnya eryange yenze Abasiddi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo. Buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno Abasiddi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.